Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde eyali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Dokolo Babula ati Musesiri Ogwaal yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ono yafiira mu ggwanga erya Buyindi gye yali atwaliddwa okufuna obujjanjabi. Okuva omugenzi Ogwaal lwe yafa, ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bibadde mu kafubo ne muwala w'omugenzi Dr. Rosemary Aroko nga buli kimu kyagala kikwatira ebendera mu kulonda okw'okujjuza ekifo kya nnyina kye yalimu, era ng'ennaku z'omwezi 5 abakulembeze ba FDC ekiwayi ky'e Najjanankumbi abali bakulembeddwamu Pulezidenti Patrick Oboya Muriati basinkana abooluganda lw'omugenzi Ogwaal ku nsonga y'emu. Ensinkano erabika ng'evuddemu ebibala era nga leero Dr. Aroko akwasiddwa bendera ya FDC ne ssemateeka n'ekikakasibwa nti yagenda okubakwatira bendera mu kulonda okuliyo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga. I must assure Ugandans and especially the people of Dokolo on the 11th of March by 10 a.m. we shall be in the office of the returning officer for nomination. And there is no hesitation on this, such that by the 21st of March, we shall be jubilating. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire wali ku kitebe kyabwe Najjanankumbi, Amuriati ayogedde ku mugenzi Ogwaal gw'agamba nti yali mukulembeze wa njawulo ng'engeri yokka ey'okumusasula kwe kulonda muwala wamuddira embigere. This weekend as well, my mother had an outstanding engagement to go and review infrastructure of churches in Doholo. She is not with us, but I was there to see the work that had continued and to make further commitments to the development of those churches. Now, none of these things can be done unless I have the mantle of office. The reason I am standing here is because there's work to be done just for about a year or so. Asabye abantu b'e Dokolo okugenda maaso n'okuwagira ekibiina kya FDC ng'obuvunaanyizibwa obw'okunoonyeza Dr. Aroko akalulu abukwasizza ssentebe wa disitulikiti eno ye Aroko akakasizza abantu b'e Dokolo nti alina buli kyetaagisa okutuukiriza ebirooto bya nnyina nga bwe twogerera bino nga kino yakitandiseeko dda ng'essira lyonna waakulisa ku by'enguudo wamu n'ebyenjigiriza. The people of Doholo have seen the infrastructure projects on the ground. The people who are elderly and infirm, they have seen their houses built by my late mother, and that infrastructure project continues. Not only that, my mother reached across the board. All of you know that. She reached across the board irregardless of party, irregardless of religion. So she did not just help in the infrastructure of churches, but also of mosques as well. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Aggalero.